Abantu abali wakati w'ekikumi n'ekikumi mu ataano okusinziira ku basawo bye bakozesa eddwaliro ly'e Nakaziba Health Center 2 buli lunaku. Wabula waliwo okutya nti abalwadde baddukira wano okufuna obujjanjabi ate bandifunirayo ebirwadde ebirala olw'embeera embi gye lirimu. Kaabuyonjo y'eddwaliro lino yagwamu kati omwaka mulamba era nga mu nsiko abalwadde ko n'abajjanjabi gye beeteewululiza. Abalwadde n'obajjanjaba bakubuza tugendeko wanti mu kasiko wali. Naye omulwadde okugenda mu nsiko nakyo kintu kya mutawaana nnyo. Tekikasa kujjanjaba muntu ng'eddwaliro kyafu ne toyi nga tewali. Eddwaliro lyalina ebyuma ebyeyambisibwa mu bujjanjabi wabula nga byafa dda era ng'abantu abaagala okukebera omusaayi basindikibwa mu ddwaliro ekkulu Mityana nga wano balina okutindiga olugendo lwa kilomita 20. Ffe abasawo tugana tujja kusula ku ddwaliro tusula muli munda n'abalwadde. Tewali staff houses, tewaliwo kintu kyonna tewali kiyungu. Ate abo abaweereddwa ebitanda balina kusula wansi ku mifaliso emikadde olw'ensonga nti eddwaliro terina bitanda. Eddwaliro litonnya lyonna kati ebiseera bya nkuba litonnya. Tubadde tusaba buyambi. Amalwaliro ag'omutendera ogusookerwako nga tegasanyusa tegali Mityana mwokka era kuno kusomesebwa kw'amaanyi eri gavumenti n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa.